Tumaliza akasera kati ekyencha muntu wange tongere kugamba nti webali bayo Dora namala owemba muzukula mutasingwa side waliyo Martin Ndijo boza ku bantu sebo naye kantandikira nyini mbuze ku buli muti yena ku Bukedde TV sawa zino okola kya muwendo nnyo era tufula banjawulo nawe ejoli nofuko wenjawulo kwa kubeera ku Bukedde TV nambe emu ate nabeera ku kyekirala banze kugalawo kyancha mbagambe n'olugambo kanyumiro kakasufu nga ntero kubuulira gwaleyo ku Bukedde TV onako olwaleero tugenda kwogera ku mukwano abantu kwegamba emikwano waliwo abamenyese emitima miki musonga z'omukwano nga ntandika ne Zali kiki ekyatusoka kuzalibwa naye mwanyina fooyo muganda afooyo yeetaga Saala mu kiseera kino kyalimu ekituufu ndowooza wiiki gezibadde nga 2 emabega tubadde walaga ebigenda mu maaso wakati wa Zali mwana muwala Hamisa Mobeto oyo nno mmodo w'e Tanzania ne Diamond Bawaani wa Zali kakati Diamond yakawaŋŋamudde Diamond yavudde olunaku lw'eggulo n'ategeeza nti mu butongole omwana oli owa Hamisa mwana wuwe gweyegana okusibira emabega omwana gwe yabadde agamba nti si wuwe kyaddaaki yakkiriza nti omwana wuwe ekintu ekyo Zali kyamukoze bubi nnyo saakugamba kubanga ekisookera ddala abantu abalagano audio gye twazannya eddoboozi nga njogera ne Zali nga Zali agamba mbuzizza emirundi egisoba ng'agamba nkakasizza mbuuzizza nti yaŋŋambye nembuuza emirundi 1000 omwana si wuwe Diamond kyaddaaki yakkiriza nti omwana wuwe akikola wayise ennaku 40 bayina obulombolo bwabwe eyo e Tanzania maybe n'abakyala basiraamu batera bikola oba okwaniveiringa abaana nga wayisewo ennaku 40 ku weekend omwana oyo yawesezza ennaku 40 era Diamond yaddayo n'okubeera ku mukolo ogwo lwakuba nti yaddayo n'atuwa ng'ali Mozambique so teyasobodde kukola ki teyasobodde kubeerayo e Tanzania yabadde Mozambique kati wakomawo olunaku lw'eggulo ng'agenda ku TVM nga wonaabeera ku Bukedde wano tuli n'akawaŋŋamula n'agamba nti bannaaye omwana wange wandabidde Zali kasooke kulage Hamisa gwe njogerako osooka omulabe bulungi nga nkunyumiza emboozi eno kubanga obuzibu obusooka omwana ng'omulaba awo Zali obuzibu alina obusooka Zali muntu wa butaala mwanyina ffe oyo muntu waki kakati n'omwana muwala oyo gw'olaba awo naye wa butaala kande gujja bagira babadde beekuba amagi mu mbeera yonna ono alangira oli ono alangira ono alangira ono kakati omwana wuuyo kyaddaaki bamulaze Hamisa yoyo atukula naye wakuba Zali amusingako Diamond yoyo Zali wakati mu kunyolo wakati mu nnaku wakati mu busungu yatuse n'okujjukira Ivan Ssemwanga omugenzi okitegedde waliwo posti ogenda girabaawo screenshot yanagikube bulungi Zali yatadde akyo ekisooka buli luvannyuma lw'eddakiika 5 Zali alina obubaka bw'ateka ku Facebook ogezaako okwekonsolinga okwegumya posti ejo olaba eyo yasuse n'agamba n'alangira mwana muwala oli waggulu kale waggulu ng'agamba nti yeewuunya omuntu maama ye n'amusomesa okujja okwebaka ku basajja banne tekyamumalidde n'agattako wano wansi nti omusajja yali anjagadde nekakasa ddala nti anjagadde era n'akakasa naye nti anjagala yali omu omugenzi Ivan Ssemwanga nti yamugamba nga Zali handisa okwewaggula n'agenda wa Diamond nti kale n'onaagenda nze jasigala no nga nkoze eki nga nkulinda ebyembi taliiwo kakati simanyidde ddala Zali wagenda kuyita mu mbeera eno nga nkugambye omwana oli wa butaala muwala oli Hamisa muntu wa butaala buli kyakola akasukayo Zali emabegakawo yaŋŋamba omuwala ali ku Facebook yaŋŋambye omwana ali ku Facebook ng'abiwakanya biri byonna byonna nga kwali neewunyiza essaawa zino asharinga Facebook posti z'omuwala zaaleka kati ku akawunti byamusobedde bimutabuseeko ate Glombo era wali ebifaanyi byafulumye ng'omwala ono ebifaanyi bye yeekubya yali mu kisenge kya Zali era mbadde nzija kakati Zali okukakasa nti ddala ebintu bituufu omuwala kasa yafulumiza n'ebifaananyi ng'ali mu kisenge kya Zali n'amanya nti nze nali South Africa nga banate bali eno neŋŋendako e Uganda bali bajja South Africa kugamba kibadde nti wajja Uganda bali ngagende South Africa wagenda South Africa nga bali bagende Tanzania yembeera eyo mbu olubuto olwo lufuna kati omwalo yali mu luyimba lwa Salome yali mu luyimba lwa Salome okufuna olubuto olwo bali bagenze Zanzibar ku bizinga eyo bakwata vidiyo bakola biki ebitebe bityo bamala ennaku 4 ekyava mu nnaku 4 byebyo ye mwana mulenzi oyo gw'olaba yazaaliddwa naye abantu Zali bamweza obubaka babadde bangi bannayuganda baweereza obubaka omugumya obumusaasira omugamba nti edda kigumire yembeera gye tuyitamu kubanga n'ekisookera ddala weewunyi Zali
naye ogende wa Diamond Yali yalina asa- Ssemwanga eh. yabazanyanga empiki zaalinga waawo nga bazanya bombi fine n'agamba nti kati kaŋŋende sayidi eri okitegeere so naye muga kasana obulamu bw'oyiseemu kati yesa kirabika mwenna mukuze nze nno ekinnumye eyo omwala yoyo vidiyo yeeyo gy'olabira ddala eyo ekinnumye okimanyi kusima Ssemwanga nga titaliiwo nga taliiwo kubanga Ssemwanga yali ayagala Zari mu butuufu era alina sente ze yawaayo ng'ayagala ziwa Diamond abantu Diamond badde aliko beebuuza omukazi. nti lwaki Zari tava ku ntaana ya Ssemwanga abantu badde beebuuza lwaki Zari tava ku ntaana ya Ssemwanga Zari emabega kaawo wadde badde yakyekazaakazaamuuko ne Diamond yavayo n'amubulya ekituufu nti omwana kituufu wani nga basemberera okwanivairinga omwana ennaku ena nga zisemberera yavayo n'amubuulira era Diamond yagambye nti ntuusa okyogera mu public nga Zari akitegedde akimanyi so n'asaba mikwano gya Zari abafamire ya Zari bakole ki bamusonyiwe ne bannayuganda bamusonyiwe kuba tujja kubeera ne banga sidde nga mukaaga mukaaga tuli wali naye ajja ntukuba miziki tubeereyo tumuwagire kasita muko waffe ate tunaakola ki muko waffe kubanga omwana gwe yasalawo kola ki ogende naye so Zari ogenda ku ntaana ya Ssemwanga abadde ageza kukaba amaziga gali nga gamuyitamu ajjukira Ssemwanga yamugamba yonna gy'ogenda nja sigalawo nze ebyo bitaliiwo so yembeera Zari gy'ayitamu kati ate gwe yabadde birthday buli kimu kyabutabuseeko ekituufu kiri ne leero nkedde kwogerako naye tasobodde genda kukola ali ku simu wano n'aweereza obubaka naye konsolinga ne bamuweza ku bubaka n'asomamu okuladdamu kati apostinga te ebintu bya Hamisa Mobeto n'omwana wa Hamisa kati era muyise akasemi atadde n'agamba mbu The Lion ekitegeera omwana nno ababa ate abeerabidde ebintu bya laavu bizibu ababa abeerabidde muntu ogenda okulaacankana n'omutwe babiri Zari alina mu Diamond abaana aba ocankana mpola kati yandibadde abyesonyiwa muko n'afuna wagenda n'awumula tewakyali kulangirira kulala kyekyo sayidi eyo omusajja n'agenda ne ku radio kakati nga Zari omulwadde ebbali waliwo n'omulala naye omuyimbi Fiona Nsubuga naye yanobye ewaani ewa ba ye Ibra Mwanje ba yabadde manager yakwasaganya buli kimu balina omwana omu Fiona Nsubuga gwolaba oyo yanobye yasooka n'anoba wiiki nga bbiri emabega n'agenda omusajja n'agamba nti bino bintu bya just kwetolamuuka ajja kukola ki ajja kudda Ibra nno yoyo olwakomyewo ennaku bbiri emabega yatisse ebintu bye n'akola ki n'agenda n'ayolekera olw'entebe n'agamba nti nkusiibudde finale kiganye baludde kuviira ddala no Bungereza ne bakomawo kuno basetolinga kuno nga bali bombi balina n'omwana Fiona Nsubuga akitadde ekimutabula ki buli muntu ayogera kike nageza okubira Ibra esimu yange yaganyo gikwata nenjogerako n'abantu abamwetolodde abamunda balina bye basongako abatereeza okuba nga bye batabudde ensonga ezo waliwo omuyimbi ow'erinnya aliko kati mbalabika ennaku zino abadde asonga sayidi eri wa Fiona erinnya ki togamba kyani ani oyo Nwagi Rema ate ndeema ayinza okugenda ewa Fiona mpozi musajja omuyimbi kyoyo aliko kati Lutalo mbu ononekera ebizibu nange ntebye buteebi kati waliwo omwana muleza mwita walayi Patrick walayi omukulu w'amasimu oyo gwolaba oyo yabadde avuga Fiona Nsubuga buli kimu mu kumuvuga eyo mu kumutambuza ekiro yonna yonna ye byabadde alaba ebifaananyi byolaba ebyo gafuna obudde bw'ebyo mbu naye birala oyo naye asongebwamu nnyo oluno oyo Patrick walayi mukulu w'amasimu omulimi naye ndowooza omulaba omulimu akwasaganya gojja kuddawo omuyita omulimi naye nga ye kakati omulala yayita Jane Oke oyo yaliyooko Jane Oke ewa Ibra eyo n'akolako nabo mbu ne bamufubutula nga Ibra amwekengera oyo Jane Oke kati aliwo ono omuyimbi yayimba gula emmotoka liri pazo gyakwasaganyiriza ebintu oyo naye asongebwamu mbw era ekyamugobesa omukulu yali amwekengedde myaka gyegyo era ngiraba mbw yali amwekengedde so Fiona Nsubuga naye biri awo bityo kwegamba simanyi oba naakomawo kuba keyakimya ebintu sisuubira nti akomawo naye nga Ibra musajja watu webula mwe tuyitamu oguma nemuvinga ono waba aganye okudda kiri ekya Zari kiniralikiriza waba akomyewo naye ekya Zari tatapostinga byoli apostinga byoli kati tumusabire naye bibaawo abakyala bali eno baguma dda kati bafuuka kiwagi banaffe tukibateredde buli omu affe kubimukwatako Dora Namala kemanya gange olunaku olulungi bati